tuulanga eri ku vidiyo mulengerera wali kale ngera depression okujjako okuggwamu essuubi senga mbadde ssuula senga mbadde sirina Katonda nandibali nagwamu essuubi kasita ova ku Katonda bwo teba ogenze kufa kyenyinza okugamba Mukama Katonda nyambi nkimayo omwana wange mujjanjaba atereera kati ogundi mumugjayo omwana n'envuyo za distance ababe w'omukyala ng'alina envuyo za mu bigere tunulira omwana ku kitaano omusawo n'aŋŋamba omwana nokiki lwaki temubeera n'abaana kati obuvunaanyizibwa ate bw'abakadde ababazaala bakuze n'abazzukulu ne mugamba Mukama nyawo si bwe kityo bwe kiri naye nze omwana wange mulabiridde okuva ku mama waayira oluto so siremanga kulabirira mwana wabula badde byemmala nga njagala omwana abeere maama we ate ne maama we naye yamulekera maama we okiwulira naŋŋamba n'omwana embeera gy'alimu mulabirire yeetaga keya neŋŋamba kyokka mmaze oprocessinga ebipapula ebisooka ebya passport ngenda South Africa bino byonna okuyita mwerosi genda mu badisiso baani byonna biwedde nsigaza kusasula passport manyi bitwala obudde n'essente ezitaaliwo jjukira akatono ke nali ate ensembe nze nali nakawa maama akoleki omwana mubale kabimbiri central primary 1 by then yali agenda muto manya namutwala ali mu middle awulidde kati emyezi nga 8 mwaka tegwawera nkimayo omwana wange bankubidde musomesa nga bwe mbigabagambye byonna muleeta emukono twala mu ddwaliro lya mukwano gwange nsosola akasente katini era mujjanjaba nawe kati bwe yawona nenkubaganyamu neŋŋamba bwe mba ngenda kusaba ebinga kwongera ku bulamu omwana wange asobole okufunya future zezisaafu ate nga sina we muteeka nga ne mutadde akaseera katono bwati bwafaanana ne buli kimu nenkisazaamu endabirira muwala wange buli kimu nekireka olwa myaka emeka olwawezeza emyaka yawe olwawezeza emyaka noze 3 namutwalayo ng'ali ku 2 awo ngawezeza emyaka 3 awe watyo oba 3 nga nkwata mwana wange amuzaayo kasomero gye namusomesa nga n'emmindo tagisobola ndayira ntya Katonda ensonga zange biki enjogera kyonna obusobozi bwange obwesigwa bwange buli Mukama Katonda era Mukama Katonda gwe nsaba nze sikyasaba gavumenti natuuka nakkiriza Kristo nava mu mbeera bantuteko omwana wange nkomyawo omwana wange tusafalinga tukomeze ki tusuleyo mu buseguusi era nga ne wano omulabawo kati olw'okuba nga environment yawano nze nsobolawo nzane kati owulira bwa smell weri nkwata mwana wange ng'asoma wali wansi middle ng'addayo mu middle ng'asoma to ne piwa abaamutikira mwava mu to nemutwala ku mirembe mupiwa mu kisulo mirembe liri awo waggulu enkugisomero ddungi nali seeyinza bulungi naye nze nali musajja muyiribi oba okitegeera nga olulimi lwonna kunogera nga nkola engatto zange wali nshayininga n'okutunga then ngattako n'ebirala omuntu wajjala ngamba waliwo ekiba tukula seminti nga nteekawo omugongo tugende tusaawe eyo empenda ez'abalandisi nga era tugenda so nasobola okwasaganya ngaawo by then 2011 212 ganda wange kwata ku mitwalo 35 mu mbeera yange nga nange ngaziwa somesa omwana wange awo era nga ngenda awo waliwo kasaidi ka flat tulako ku balcony ntwalireyo ice cream nga bakimanyi nze mwana wa taata nze nga sirinda viddi owulisi nga muwala wange ali muki kubanga ekisooka nasooka nenoonya amasomero agakkiriza enviiri omwana wange azaagala nga nange nzaagala andabikira bulungi abo ne baŋŋamba mirembe ti bw'oba onoosoozimenteyine nga muleete
naye namukimangayo basika treatment ne muzaayo yali dreads obwabato. So lwaki njogera bino byonna? Sisobola kwirabira olugendo lwa mwana wange. Olaba nkugamba nti ebintu byonna bikwasa Mukama Katonda yabanwanira. Newankubadde abantu abalala bagamba wabikwasa Mukama Katonda, lwaki olwana okuddayo mu DNA? Owulidde? Ensonga lwaki njogera bwe nti nnumwa omwana mujjayo muzizza kasomero, mujjayo omutote mu kisula, maama wa reactinga aŋŋamba omwana lwaki wamujjayo eka? Nimugamba namujjayo kuba nze namuleeta. Owulidde? Nze nasalawo muleete olw'ensonga zange, naye sinza kusala mwana wange ng'alina envunza. Waliwo nowana eyaliwo wa nga nze nno ngayita mbalabe. Nina okugira omwana ngamba wano wani matala. Nimugamba bino naye onvunza. Nangamba nti mbadde nsula awo wansi, katanda kange bakawa anka. Buli kimu ekyange tenalina, rain jacket nga nabitwala ne boots. Katuvaayo kati atandika okunkubira esimu ne ŋŋamba wano wekigwera omwana ono muto kangende ku poliisi omukyala ono bamuyite nnyonnyola ensonga zange. Mwaka ki ogwo mugeze ku poliisi? Mwaka 2018 yeeyo? Awo mabega 2016 awo 2015? nedda awo mabega 2012 oba 2013. Ngenda ku poliisi, omwana akyali mutawula wali myaka 4-5 agenda mu 5. Ngenda ku poliisi mbagamba bannange omukyala yansuulira omwana mbadde nga mundaba, naye nsaba tuggulewo keesi omukyala ono ayitibwe. Owulidde? Omwana waba wange amuleke kuba mbadde nabyempanga okukola. Omwana ne mutwalira maama we naye namulekawo wa maama we ng'ali ku bujjajja. Sigenda kuleka mwana wange mu mbeera eyo. Owulidde? Njagala kimu kyokka nfune nkakasibwe omukyala bw'aba basobola obuvunaanibwa. Omukyala bw'asobola obuvunaanibwa avunaanibwe kubanga omusajja tebamusuulira mwana muwala. Owulidde? Bw'aba agamba nti omwana si wange akyogere kati kubanga bamutadde ku nninga eyakola gundi obatwalira omwana abamusuubiramu akantu bankubenkako ng'ate omwana tasoma nga bonaabona. So njagala ensonga eno bwe bakisooka eggwere wano. Abapoliisi baali balambulukufu bampa reference nengenda ku district probation officer. Probation officer naŋŋamba tukijja twala wiiki namba tukubire omukyalo ono paka lwanajja tumale ensonga lwaki yakusuulira omwana. Omukyala yagamba probation officer Mr. Ntege yamugamba ebyoyo n'omwana we yamanyi ngayo wonna nnyongera kukola ki kunyikira mutima nekiri kye yaŋŋamba nti ogenda kumpa kati akulaga nti omwana wuwo, andaga nti omwana wange. Probation officer nampandiikira gundi probation form n'asayininga nako ne stamp eri. Owulidde? Nangatirako ne reference ya poliisi. Ebintu ebyo mbirina. Ensonga lwaki nkugamba kati saawe nti ensonga zange nazikwasa Mukama Katonda, naye nga bulumi bwe mpitamu. bintu bitabuka butya, embeera etabukira wa? Embeera wetandikira otabukira oba nakola ensobi naye sijaga nti ensobi Mukama ansonyiwe. Nalina yaŋŋamba omwana ono maama we okumulabako obulabi nti oba ayagala mutwalako wantu omulaba alina tusooka agenda ku poliisi akola agreement nti omwana mututte afaanana bw'ati mulamu. Owulidde? Ngenda muzza olunaku bwe luti era omutwala otandika omukima mumuwe w'oyagalira oyagala bbanga ki. Nimugamba ssebo tuli mu mateeka bw'osalawo. Naŋŋamba olina mutwala ng'alina emyaka 14-15 alina akati nze ngenda kikola ntya omuntu ategeera omwana mukuze namugamba nti maama we bweyagala omulabako olina genda ku poliisi ye agenda mugamba bigambo ki. Neŋŋamba omwana nemugamba maama asoma naye simanyi oba naawummula nti ate tebawummula bo abyabakulu ate tebakkirizaayo obwana buto. Nanga taata tugendeyo tumulabeko olw'olumu omwana kimuli ate mugamba ebigambo ebirungi mukuliza mu Katonda. Owulidde? Wadde nalinga mwavu naye nali ntegeera. So ngulayo obugoye bumuleetera mugamba maama akuweereza ensenene ngulya mu silver plates teekawo enjawulo
abeere muno taata sikyaddamu nakulya nseenene endala bw'onobanga ogenze e Kampala ng'ondetereza nakasiru za maama zagulako so mbimuzimbiramu naye nga gw'obigula nze mbigula naye obikkawo leerawo omukwano bikkawo natuuka n'ekiseera ne mpulira enno omwana talina akagoye kalala kayagala kumbala ayagala kwambala kali maama keyamuweereza enseenene bwe zitawa obutibwa tayagala agala ziri enseenene za maama kati omwana atuuka ekiseera agerawo ziwaniza myaka nga 6 kubanga sijjukira nange ebimu stress mbadde so depressed omwana nga taata tukubireko kuma nambolola tubulako netumukubira naawummula ddi ne mugaa sooka ompe ku ssimu eyo ne mugaa togeza n'ogamba omwana ekintu kyonna mugambe osoma era mujja kuwummula omutima mulungumye omwana mugamba ebigambo ebirungi ate nga sinawe mugamba tojja genda kuwummula awo embeera yatandukira bw'otunuulira omwana wange ku mutimbagano ku akawunti yange omwana yali alabika bulungi eya Facebook kuli omusiibwayi mujja biramu bannamawulire embeera y'omwana gyali alabikamu ng'alisoberedde yamutwala omuntu eyani yeesibye ku mwana n'atamuzza yamutwalanga kyendowooza nti yamutwalanga ewuwe awummule naye nga wali neki ne taata n'amunziriza sina kyemmanyi sina lugambo lwe nawulirako nti omwana wange si wange kati omukazi kituuka emyaka 11 awo si mwagalo tokulaba nga nfuna by then yali mu P4 nanga ne taata weyoleza gwonfumbira bwoba short term olwo nga tuliwawo ne third term nga tannatandika genda kola ki short term first term ne second term nga mbeera naye kati eyo ali mu P4 agenda mu P5 next year nanga ne taata omanyi twandifunyeyo anti netubeera n'omuntu nga anti wano ng'atuulizaako ategeeza maama neŋŋamba omwana ngaakuze nanga mubasya taata tubeera mu ddoomu ne tubinyumya n'abaana ne taata wange yanjoleza engoye ebiki tetulina anti nange nali ntirowoozaako naye engeri gye nakulira ku maama omuto ebintu ebimu byankimyanga naye ebintu ebirala mbyebaza maama oyo sobola nze muyita stepmother nze lwa Katonda sisobola mukyalo yatukuza n'atuliisa ne tukula teyatuwokya muntu so muyita maama ali eyo Kiwangula ewaffe Bulemeezi Vumba Luweero district so mwana wange mugamba kale onoba ogenza obuumulo ojja kusangawo anti nangamba ekitegeeza abaddeyo anti ne mugamba tebaddeeyo ngenda munoonya bunoonya n'agenda n'awummula n'akumawo kati P5 era third term yatuuka P5 agenda okudda agirlfriend mulina naye nga tetubeera naye ajja n'abeerawo okwo n'ajolezaako n'agenda bwebityo nga bwera bwobimanyi ntosobola kutomera butomezi naye ŋŋamba abandaba tisenga naddamu nentomera nenfuna omukyalo mu kika kyeki musenga nafa senasereera omukyala yali so expensive oyo omukyala naye bwe yatwala omwana 2017 nga omukyala ono waali omukyala nali maze omufa omwana ali mu P5 awo watandika ennaku yange essanyu lyange lyaggwawo eyamutwala teyamuzza yamukima n'ekigendererwa ate newaliwo n'ekirala katono nti we yamukimanga nga ngulayo kasooda nentumyayo n'ekyemisana wali ne bakiiringa wano ne balya nteekawo embeera omukwano naimwe kulaga nti tulina bawundale wakati wa maama nange era bwe omwana n'addayo ne mu nnyumba balina enkolagana ne anti n'amuyita anti jangu obuzeewo ku maama wange kati bo tebasobola kukola ki oli nga tasobola kubonga naye tamumanyi bamutwala agenda okuwummula atuuka okudda January essaawa ze yaddirangamu ebiseera byaddirangamu nga maama takola ki tamusindika amugamba maama tugende wa taata kati omwana ankubira
Atata mama we ng'amugamba ntujja genda olwaddawo ng'amugamba tata kulisi ye taatawo. By then omukyalo we namufuna yalina omwana wa myaka 4. Oyo kisitu gwe bamugabira baali bayawukana. Mu mbeera enzibu nti nze yabinyumizaako bifo nga mufuna naŋŋamba omwana nina omwana wa myaka 4 naye omwami wange otwali tusoma ffenna abazadde bange bakola ki bamusiba ne bamugyamu ne ssente. So tetulina nnyo kyamaanyi yensonga lwaki omwana bw'atyo weyajjawo nga tayagala kunnimba ngalaba ndi muntu mulamu nnyo kiraba. So omwana aŋŋamba tata kulisi bwe ye taata wange kyokka mama takiŋŋambangako naye saawa enaŋŋamba nti sigenda nakomawo taata jangu onkime. Eyo 2018 2017 okay jangu onkime taata awulidde ole mugamba bayitawo batya wuuli nga mpulira mu ssimu ng'agamba mpozi anti wano bayitawo batya nti Manyangwa oyite yamulimba ekyalo kuba kyensijukira natuuka e Manyangwa navuga mukwano gwange yanvuga ne tuyita eyo bwetyo oba mukireka oba bweyogere ne tugwa e Kasangati ne tugenda eyo gayaza ne tugenda e Manyangwa ne ntuuka ne ŋŋamba omusajja nalina kisone Xperia by then nali ngenda e Nairobi n'enkima amaliba nga ndi mu bulamu bulungi olwo biri ebyokuwona nabyavaawo concentratinga n'omwana wange tutambuza obulamu. Ne ŋŋamba omuvubuka ne mugamba ebintu by'okutulakinga simanyi bulungi naye essimu yange aleka ekikola mbadde njagala tutulakinga ennamba eno omwana kwe yakubidde ekyannyamba kimu yaliko ne tutambula mpaka awaka ne mbuuza be nasanga ne mbagamba bannange waliwo omwana ajja wano okuwummula yankubidde essimu ku nnamba eno naye kiki ekiriwo aliriddawa ne baŋŋamba omwana ajja wano maama we tulina mutabani waffe yamuzaalamu omwana naye omwana oyo tetumanyi ffe gy'ava naye mukyala we oluusi omwana ajja n'awummulira wa naye mukyala we abeera wa Kaleerwe natunda mu katale. Ne ŋŋamba obutale bubaako bakyamaani ninde nfu ku kizindaalo nsasule balange omukyalo oyo ndabe omwana wa olwo ntandise okutyamu ninnya emmotoka nzira wa booda ne mmuta ne mugamba genda ebyange biwanvuye ninnya nkomawo kati mbegayaza bayitawo Kasangati naye waliwo awaddako awo oba Wampeewo oba Luteete mukazi akuba essimu akuba kati alaka bali abawaka bamukubira ne bamuwa ennamba yange kubanze nali sikyayogera naye ng'omwana ebiseera amutima kati ankubira essimu aŋŋamba ssebo gyebaleko ojja kunsonyiwamu awo woogenza awo bwe bayita Kiwale Manyangwa bwe bazaala omwana bulijjo omwana si wuwo weyo family. Musaayi gwamba mu matu ne mu nnyindo eyo moment yali nzibu nnyo naye oba nali mbadde ki simanyi. Ninsaba owa takisi ne mugamba manyi kansooke enveemu kati omusaayi ogwo gundi era ndaba pasenja gwe nali ntudde naye naŋŋamba ma ng'olina omusaayi ku ssaati kiki nenjira bweti nga guli nenfuluma awo nenyimirira ebweru sayidi y'ekkubo nensaba omuntu ne mugamba manyi wano waliwo okufamasi onyambe naye mbadde nsaba kunkwatako nga nkankana tusale ekkubo. Kati musajja nannyamba nantwala ku famasi nali nsigaza 5,000 nangulira pamba ne bagulawo n'empeka awo omusawo ze yampa nemmirako butuufu natuula wansi nga n'entebe wendi awo 2017 oyo 2018 yamutwala nga saddaamu omwana atuuka ekiseera eyo January ayagala kudda agende ku ssomero maama amugamba ki taata we yono bulijjo kati omukazi wali emabega ntudde wansi abantu bakuŋŋaanye awo nanga omusajja ono taba nga alina ekirwadde biki omusaayi nga guva ntaddemu pamba nensaba Mukama Katonda nziremu sale ekkubo bya nzije wano ku Northern ninye bweyogerere nkomewo Mukama nampa ekisa
nenkomawo awantu wano waali wabi tenyinza okugamba nga nebino ebibaawo baawo sinabikubako naye akakalumbu nga wokalaba onali nsula nali nsula ate kaali kamu musajja lukwata nga bwolaba waawo nesaawa eno bwe wate wali ekyandeeta mu nnaku eno ala nsobola osevinga akasente omwana wange asome nga naye sente zeesaze ekizimbe bwe nali nkolera awali display awulira nga bakitunze awulidde kati mbeera wano omwana wange asobole osoma mu ssomero eddungi awulidde banayi munsonyiwe oluggi luleke abo bonna bonna P2 P3 kizimbe bakitunda ng'ali mu P2 kati ebisigadde byonna byonna maama amukola ki amukima wano abawuliriza njagala muntegeere bulungi nina Katonda nga munamwe musinza si pretendinga njagala muntegeere bulungi nti mu mbeera eyo nze mwenda survivingera okusobola omwana wange okusoma mu mbeera eyo omwana baamutwalanga abazadde bwe baba bakimanyi nti mwana waabwe tebampangayo wadde ka contribution ng'omwana akomawo nga nenikazi ezimu bazibbye awulira ng'akomawo nga talina wadde pensi wadde kexercise buno busaatettu nentuba n'omwana wange talina era amawulire agaasooka talina wayogerera nako nti mbadde nkola contribution omwana oyo bankola ekintu ekibi ekisembayo ne ku birth certificate omukyala yateekako mannya gange kipande kwe yazaalira era ssentebe yamubuuza omwami ono nga tuli ku poliisi yamubuuza olwo kati nze nakomye wali nga nkomyawo kubanga bintu binnuma nakomye wali nga nkomyewo mukana akawensula kyenkana nsula bweru wa kisaakaate survival life saggalawo nga bw'okalaba nayingira ne bakaweeba natuula butuuza wansi nali sina na ntebe ennyumba y'abandi nagitemamu before nagitemamu ekituli netekawo akalyango nga sinafuna mukyala omwana wange afune privacy ebyo byonna memories nentunula olwo omukyala yali taliwo ng'agenzeko wabweyiganga nentunula lumu y'omwana mwe yali asula omukyala yani oli omukyala yagaba omwana Patricia birungi nanfuuma awulidde nentunulira gundi y'omwana wange mwe yali asula nga mukyalimu n'ebifaananyi bye ebya piwano ebya toopu ng'agenda mu piwano bamutikkidde nenga kati ebintu bino bijjewo nze nsula eno olwulidde tusula mu kaluumu kamu ate nga ke kadiiro ne mukyala wange naye ng'omwana wange asula muki mu luumu ye mukali nga nengamba kakati bindidde omwana wange tagenda kudda kukomawo nakaaba nze sibalimba nakaaba nakati gatyajja kati weebuuzeemu bwemba nga kyawulira obulumi okutuuka okutonyeza enziga nina ebizibu bingi depression yankuba obwavu owulidde nentuka okwagala okuba wano waliwo memories wali bwolabye wali natuulanga ekyanteesaawo akatebe wano ekigi kino kizibu kyakusiba kyobulaba sagala kusaza mu mboozi ate nzire ku luggi nga ntuula awo wali direct nawali baba jeni omwana bwagenda mu P4 namugyeyo mu kisulo nga ndaba alikola byakola abitegeera nemuza mu bde owulira kati ekintuuza awo kubanga nsobola omwana wange ng'ayimiridde wali kapande nengenda nemusaza ekkubo naye oluusi ababooda bamusaza okiwulira nga kyekintuuza awo nakati sikajjangawo era ebiseera ebimu wembanga obanga ndibowadi era ng'omuntu oluusi oba teweebasereeti okwebakamu enti okusumagiramu flashback ng'ekomawo yeegaba ng'omwana we bweneerabidde okukiwa oluusi nga gataata booda zinnemesa kubanga yakula alina keya ntya bukulu baali bantomedde nkimaawo muzadde mwana ali eyo ng'otegeera omwana we sebo nga
peeza boda. Yes, MSMC. Otulo nnyo. Mutuuka mutya okusalawo ogamba ogende ku DNA? Anti kati nkomawo nkugamba nasula awo wansi naga akayumba saggala omuntu yali asobola okukola eki nenkeera ku poliisi nebagamba nina omwana wange bwe mubadde mundaba naye bwe mwampeerako referensi ya probation omwana wange bamugabye. Omukazi n'agamba kisoboka kitya ebbanga lyomaze n'omwana wo. Omukyala omulala wa famire n'aseka n'agamba kati omwana bbi omukyala kati ekyo waba agabye omwana musaawa eno kyetuyinza okukola okukuumira famire eyo bajje muteese nimugakale njagala kyenjagala omukyala ajje wali emabega omukyala teyaddamu kukwata ssimu yange omwana ali naye anga omwana mu taata we bali nakasongola nze bulamu bwa taata we sibuliimu simanyi gyali nga yagenda eyo nakasongola gye nawulira kimu nti yagenda kuzimba ali muzimbi neŋŋamba kale nemugaa kati nze nsikiriza mbadde njagala ojje tuteese ompeeyo kompa munnange nkite nampulitendinga asobola okujja mukwate awo kyatwala nno ssebe ebbanga nensaba ne referensi ne baginyima ku poliisi nensaba referensi ne baginyima kati olwo nga nsaba referensi nagendagenda dda kubukedde banyambe kole ki basobole okunteeka mu mawulire ne baŋŋamba ensonga zino tetusobola mala gafulumya mawulire naffe batuvunaana olina oba ne referensi gyonookola ki nga nkomawo nga nnemerako nali nsobola n'okwetta omwana wange simulabako simuwuliza simanyi waali olinaku sibitegeera ntandisa obuteebaka omwana nnuma ninga ddala bagambako bati omwana mu bintu byonna byempiseemu n'omukyala bye yampisaamu n'obwavu bwe yandekeramu n'ebigambo bye yaŋŋamba nanguma ne nga kijja kugguka nga nfunayo omukwano gwange nga nzirayo ku poliisi nga baganda nga nzirayo ku bukedde nga bagamba nange ntuusa okwetta ne bakubira kalyankolo najja ku poliisi kubanga nali ngenze emirundi mingi nga bakakasa ensonga gye ndimu ddala endya kalyankolo ng'ajja ng'akwata sitoole kati bukedde bwe yafulumya eggulire bweti muganda wange embeera yazitowa ensonga yagejja abapoliisi abaali beeraga nasanga n'omukazi waali ku poliisi bampita waali amaze najja teyajja naye yajja yekka yaŋŋamba nze wabansiba bansibe kuba nze omwana kati simanyi bwali owa poliisi yennyini amanyi eyankola negundi referensi y'omwana ya probation yankolera child abuse. Can you believe it? Kunze alinga gulawo omusango kunze kubanga gye kyaggwira sera twagenda mu kooti nga bali bajja kunteekako ekisango nti mbadde nkola ki kabasanya omwana kubanga lwaki yali ampa child abuse. Musajja wattu simanyi bulungi luzungu sijja kulimba nembuuza mukwano gwange eyali alina nnyambako nemubuuza child abuse tekitegeeza kubonyaabonya mwana bintu ebito kumutulugunya kumuvuma biki naŋŋamba gwe tofaayo byonna gye kigenda bijja kukirina okugguka. Musajja yatuuka ekiseera n'ayabika naŋŋamba mmanyi mwani mukama yajja okutaasa n'abasajja bano bakugenda kuwanvira nga terina DNA wankyandibadde kikutaasa DNA naye tolina ssente. Mukwano bange nali nsuubula musembatyako eki mugatongo obwo buize shoes ng'ate nkola ne craft wange nange Nairobi emirundi ena nangenda n'enkima amaliba agaliweyo design bagateeka mu elefanti zebula nezija nensala eddiba lyange zija mupeera zange nga 5 nentwala mu sombe neninda akasente kange nenkiringa kwata omwana wange ne fulaga tugenda tulaba omupiira nga tunyumirwa. Ebyo byonna lina nga memories bifuutse bugero owulira DPC ensonga naye mugejjako buli lunaku nga ababukedde bakuba amawulire omusajja nga balina bakugera n'abantu ng'abantu bajjako interview nga omusajja abanyemwenye n'omwana we nenkuba nemukuba twamulabanga ng'atwala omwana kusomero nga muto nomama we taliiwo yamuzuulira ate n'atandika n'omuwa n'awuula kati kijja kityo ba nga si wuwe kati netugenda mu musaayi
osi oba DPS n'agamba mugende mu musaayi. Kati abaana baali bandaba nga nsubulayo engato wengula akadomola kagamba ne bagamba musi jangu ibula jangu tukuwe buyambi bampa ssente olunaku lumu nasoloza emitwalo ago naye ng'embeera ebiseera bya ssente nnyingi. Kati n'eddwaliro we lyalabira ne limpa offer. Si nze nagisaba nti bampe offer kuba ebintu ebyankolebwa mu musaayi bitta. Bankubira nga wayiseewo ndowooza wiiki nga 2 oba mwezi sijjukira bulungi awo wawera wandeetera okuvaako. Bankubira baŋŋamba results zizze ndowooza waba muganda wange kigere kibadde kirinzitayo. Kati tugenda batuggyako omusaayi twagenda abantu 5 nze owa poliisi omwana n'omukyala n'omwami oyo gwe baagabira omwana batuggyako omusaayi nkomawo sikyakola nakola entandiko etandise ey'ebirowoozo. Mukyala wange bwebaza kuba yambeererawo mu piriyodi eyo nga ne wayita emmere ewolerawo awo manyi kitegeeza omukyala okuwa emmere neewola nga togikute nako ng'ate tonnaakulya. Siba kibaluma naye ye yali ategeera. Mbeerawo nninda bankubira results zafulumye mujje nga mwakola ki nga bwe mwajja luli. By then omwana baali bamutwala ku Noah's Ark, kitongole ekiriyo ekikuuma baana. Poliisi nga gyemukuumira nevayo guide eyajja n'omwana nga yamugaidinga nga tulina n'okugattako wa poliisi tugende tutime ki results. Twali tunazisomera ku poliisi emikono. Omukyala wa poliisi njogera nga ntya Katonda yeefuga ensonga eyo yagamba kakati bano abava e Kampala olwagamba eri famire mukyala n'omwana byagenda kujja mukono. Nze nannyini nsonga akaaba yagaana okumpa. Kati tubuuka ku DNA lwaliro lyali lambulukufu baleeta package envelope eyo nga yakaki ng'era eriko kasiimu bagiyita bagiteekawo ku mmeeza omusawo atuddeawo nga mwalaba DNA nga bazisoma nga tutuula ku benchi ne kwaliko omukyala ate omulala. Eddwaliro lirina CCTV basobola okiraga omukyala alina ebbaasa naye nga tebinkwata. Naye nzijukira wali abasawo nga baŋŋamba nti mulina kujja nga bwe mwajja kweyongerako omukyala omwo eyali akuumwa omwana amukkiriza. Ne ŋŋamba owa poliisi ono omukyala akola ki mu kasenge. Ne ŋŋamba bannamawulire baliwa kuba nze nali sina by then omuntu akola ki annyamba. Waliwo omwami yayingira mu mawulire nga gatandise kufuuka hiiti bamuyita men's protection nanneegattako ne twogera ne mugamba mukama wange oba olina balooya nyamba ensonga zino njagala zikole ki zigwere muki tugende mu kooti yensonga yange nfune obwenkanya kubanga simanyi ekintu kyange gye bakikwatamu kisuubira kuzza mwana wange. Nze nawulirawo gundi nawulira kangayima oyo mutu oba ekintu kyonna nga omulamu wange butasokyuka. Kati tugenda kino nindaba ŋŋaana nga tugenda soma gundi kapulazi nga tewali kamera munamawulire ajje men's protection mwetaaga wadde waliwo looya we nze simumanyi nakolagana n'oyo nkuba essimu nemerako nyimirira nziramu ntuula nga bakwata envelope nga omukyala nakimera ng'akwata envelope evudde ku reception ng'agisimba waki wa poliisi bannanga katundu awo nawo kano ne ŋŋamba ondalina kukwata ku bintu bino nze nina obikwata naye nga nina ssente bampa offer. Owulira omuwa poliisi yennyini yambuuza gwe olina lukusa ki olukwatako zino wa poliisi omumanyi oba erinnya yalina akayinja malayika mukulu yalina oba Esiteera oba yaani ekirimu ekityo owulira kubanga bebanzoobya simanyi oba akyali yaliwo wano mukolo aba famire ng'asigaza olupapula nga nsirika kasanalaba kamera mulongo nga nsirika. Kati tukayana tubeera awo tufuluma akasenge nfuluma ebweru abamawulire bajja bawukedde nga bajja ne men's protection bagira mu motoka ejo nga ŋŋamba yes kikola
nga mpulira essanyu muli ngamba kyonna kakigwere wano sina kyakola. Ateekako kamera, omukyala wa poliisi nga yeebikkako kopi emu. Empapula ziri zaali mu package egi. Akwatako empapula 2 aziteeka ku mmeeza. Omusawo yasoma busomi. Okiwulira muganda wange? Sina bwe naddamu kulaba ku envelope eri emu. Sina bwe naddamu girabira. Wabula zino envelope ezaali mu results. Emu ng'omukyala agyebise mu maaso. Era njagala vidiyo eyo ensi egiramu. Kubanga bagiteeka ku Facebook ne YouTube. Kweri njagala munnansi andaba. Alabe ekinkaanya, alabe olugero lwange. Alabe lwaki bannonya. Alabe lwaki omuntu asobola okwetta n'avaawo. Obulamu nga ndaba tebukyamugaza. Kubanga by then nagamba okubonaawona kisingako kufa. Kubanga tewali muntu amanyi ddi lwalifa. Tewali muntu amanyi ddi agenda beeramu. Obeera mu bulumi waakiri mbaawo. Nenguma nensaba Mukama nenga Mukama kyonna ekyo kiri sina kyakola. Naye nezo empapula ze nkugamba nti yazeebika mu maaso akirabirawo nga nze mpulira empewo tanzira okkankanda omwana wange agenda. Era omukyala yajja yempapula. Nze sirina lupapula na lumu lwe nalabako wabula bansomera. Awulidde nga nammwe mwalaba ki amawulire ago. Saamanya nti oba yoyo Ibrahim gwe basomye. Kubanga empapula ezo mutaasa amakaago bukeddeyo ekirambika bulungi. Bajjayo ne bakulaga nti eno ye kopiyo, eno ye kopi y'omwana, eno ye kopi y'ono omulala ki. Nze saaziraba. Bansomera busomesa. Era nakati sifunangako wadde kopi n'egyo. Nasayininga nga bagenda okunzijjako omusaayi. Naye saasayininga ate nga bagenda osoma results. Ate nze nali nclaiming. Okitegeera. Tuva mu luumu nga mwana si wange bagamba okay mumpe kopi zange. Nga omukyala n'angamba kopi ogenda zifunira mu kkooti wa emukono. Nengamba wa poliisi oluvannyuma wadde byonna biri abikutte mu ngalo. Kyokka n'olupapula lyali yeebise vidiyo gye nalaba oluvannyuma lwali lusomolole. Nze ndowooza nti mwe mwaliriza osi zange entuufu. Owulira y'ensonga lwaki njagala dyeni eddemu mu mbeera yonna bannayuganda muntaase munyambe mu nsonga eyo. Neetaaga akasente. Owulidde kuba seetaaga kuddamu kufuna offa. Mu jeni eno Simanyi. Owulidde simanyi naye neetaaga okuddamu okufuna DNA. Teri kyabwerere kitali expensive. Nalaba obulumi nayitamu senga nali nesasudde DNA. Baali balina okumpa kopi zange. Nalaba obulumi. Nalaba Katonda. Kubanga eyo comment gye nakola omwana wange si nze nagikola. Nga nafuluma mu ddwaliro nga ningaye gwe basikoosi nga simanyi nti ntambula na ku magulu gange. Ng'omwana wange sikyalina ssuubi ddamu mukwatako. Ne wali mu kukaayana wennyini tulinda ab'amawulire. Nga n'owa poliisi tanzikiriza kusembera ku mwana wange. Olwedde nga yaliwo nga akuma omwana. Nze kyobola nata gavumenti sikyayagala kwogera ku gavumenti sirina kye ngigamba. Ensonga zange zonna nazikwasa Mukama Katonda. Mukama Katonda agenda okumpa justice gye neetaaga. This time dyeni ebweddamu nsabe tuve mu kkooti. Tugende tufune dyeni ke ku ddwaliro. Tuve mu ddwaliro tugende mu kkooti. Results zisomerwe mu kkooti. Abalamuzi mmanyi bazadde. Owulidde bajja kunsaasira nali musajja. Sina we naggalira ku mwana kubonaabona. Singa namuleka mu nnyumba nga naatagabiddwa baaninsibye. Singa saamuliisa bulungi saamujjanjaba era nali nnosibwa. Singa saamusomesa nandisibiddwa. Owulidde nakola omulimu gwange. Nakola omulimu gwa Katonda. Mwana ne mwagaza maama we. Owulidde tufuluma eddwaliro. Means protection alina moment alina comment gye yakola. Enfu eri obulamu bwange. Kulaavu gye nalina n'omwana wange yali tasobola kwogera nti bansasule. Ekigambo ekyo kyannuma. Bansasule ki? Tandika okuwandiika ebyennyanja byalidde obugoye noonye bulisiiti bw'essomero. Mbeere ng'eyali anoonya ssente nti nali projekiti njagala ntandika okufunamu amagoba. Ye ku lulwe alina omuntu alina omusasula omwana we. Omuntu munnamateeka yandigambye ekigambo kimu kye twayogera naye. Tugende mu kkooti abantu bano bakwatibwe batwalibwe ku CPS. Lwaki njogera bwenti?
omukyala n'omwami babeera bamanyi ku nsonga y'abaana babikola bo bamanyi toyinza kuŋŋamba nti DNA final omukyala bamanyi nti omuntu alinayo taata w'omwana oyo naye nga gwakusibya eki akatambala mu maaso nga bwe nali oli ye yali atwalanga omwana wange n'awummula nze nga manyi agenze wa maama kolaki naye ng'agenze wa maama naki na taata ekyo kiyitikamu nabika nga pulizendinga tekiyitikamu omunakeera mwenna agamba mwana si wuwe naye ng'obadde omwana awummula ne taata we nga famire bo bali wamu ng'oli eno olinda mwana wo omuzeeyo ku ssomero oweerera oliiso okolaki oyambaza tolina kyomanyi kati mumbuulire wa wenkoze ensobi nabuganda batandise okunkyukira manyi uganda bavuma buli omu bavuma abakulembeze bavuma abasumba abatusumba abatuliyowo emyoyo so nga muntu wandibadde oluusi oli mukaawu nsinga we nayogeryako ndi omukazi oyo senga akola kino senga alinga kino no omwana tufuluma ebweru owa means protection ayogerako ebintu bye oba ye yali abala sente simanyi ngamba omwana wange tolina muwendo nemugamba maama neŋŋamba mukamera nga ntya katonda tewali kyebayinza kunsasula mwana bwetyo nayogera neŋŋamba omwana wange ali ayagala obeera omusawo nsaba katonda bakusomesa owewe okolaki okubeera omusawo kati munnange omwana ng'akolaki omwana ng'agenda simanyi sadda mukulaba mwana sadda mukulaba kyensaba kikolewe nsaba mukama katonda kuba mwe ninamu essuubi ekka yamanye ennaku z'ekitamu yamanye kaseera kendimu okuba lwatwala omwana 2018 omwana oyo nenda mulaba ku YouTube ng'ayimba bayali apafominga bulungi ku school time eyasipakatiwe kati neŋŋamba kati ngenda kubuuza ani era ngenda mulaba ngaani nensaba mugoba high school mugoba high school kati ngenda ku fensi y'essomero nenga katonda nga bwali omulamu ngenda kukola ki ngenda kulaba omwana wange sina bwe ngenda kubuuza nti anyambe sina bwe ngenda mubuuza ng'ani n'amannya simanyi ge baamuwa owulidde mukama yansaasira kyova olaba ensonga zange zitunuliza mukama katonda mukama yannyamba awulira nali ntuuka bwe nti ku fensi nalaba omwana aveeri nga jaddukawa akkirira amadaala akutesowaani nga ye muwala wange bannange nasanyuka nensigaza vidiyo gye nalaba kuki ku ssimu neŋŋamba kasita mulabako wano nentandika ogguma nentandika okwesigira ddala mukama katonda nentandika nga okusaba nentandika ebaga etteeka nti bwe kinaasangibwa mu famire nti omukyala agabye omwana bamukwate bamukole ki bamusibe n'omusajja gwabadde agabirwa abaana kuba bwe babeera bamanyi owulidde omusajja abeera amanyi nti abaana bange bali wagundi tokiwulyangako nga baba banja nga oli agamba abaana bange baliwo nsaba mpa nnyo omuntu ekitiibwa omukyala ekitiibwa azaalawo akiri basajja 5 abaana 5 ababeera bamanyiddwa nti baana bagundi owulidde omukyala yazaala mu basajja 5 ate nawe omu gwe yasiba mwana dani okuzaala abaana 5 nga bamusajja mulala omusajja mulala yabaweerera n'abawana ebyobugagga bwe okitegeera ne bukya mu majja naafe mali neetako wakiri esigala famire naye kati kyensaba omuntu ali eyanyaawe kimu sagala kuddamu kufuna ofa oba sente mmeka bantu banyambe embeera gyendi bweti sikyalina maanyi gakola ndi depressed awulidde nalwala mutima ensonga yange eri ku mutima awulidde nsaba omuntu asobola okunyamba namba zange nziteekeko
Yes. 0782 71 80 60 0782 81 0782 71 80 Airtel eri 0709 65 85 84 07 09 65 85 84 kwegamba kyampitirako So omufuzi oyagala kuddayo okukola njagala kukola byeni ziri mu mativu nabiri ate lwaki sirina results zange eyange nga musisi emyaka 6 weebuze lwaki kyannuma lwaki baagala abantu abamu pretendinge nga nkirekere Katonda pretendinge Mukama Katonda tatulaga tetulina kupretendinga gyali tubalinawo basanyufu okubala ebibala ebirungi Mukama ayagala tube nga tumusinza nga tumusoosowaza buli nsonga yonna naye mbeere mu bantu nseke nzire mu nnyumba nkaabe mba nnimba Katonda njagala nfuna obwenkanya njagala nziremu nkole saawa eno nandibadde nswana wange nandibadde nina akamotoka akatonotono bizinesi yange yandibadde y'amaanyi naye katulaba mbeera wano wangattako ki future ki gye ntunuulira olwedde ndi mu future omanyi nakoleranga future nafuna omukyala nga ndi mu myaka 25 26 oli kati olwedde ndi mu future ate ndi depressed kati kipushinge mpaka ddi bwe mba nenkana bwenti nga nalina kilo 17 ndi mukirowooza nga ataano nayambalanga empale sayizi ago ataano naye ne sayizi 38 ngisinga omusipi nekugwayo kati omuntu andaba ddala ayagala amanyi mwana kitegeeza ki gwe sigenda gula mu moolo nina omukyala naye obwavu bwasukka kitegeera bwasukka nga tusobola kwafoodinga breakfast na lunch na supper nga tusobola kalenti kali mu mitwalo nga 15 nga katulema buli mwezi 15 nga kuliko amasannyalaze kati n'amasannyalaze ekirwadde kino ekigere kyankuba wala ningenda ku kitanda ngenda ovaayo n'amasannyalaze baagajjako tegaliko ne waya baagitwala mita yalina obuzibu kati saawa eno obugatto bwenkola okunonya bunonya kyakulya kitegeera kati kigenda kungattako ki nga nanikiri ekinene nnyo njaga omwana yalira t-shirt kyokyo naye saawa eno simanyi omwana nze musi by then nali nasiramuka naye mugamba embeera eri eyantuukako mu kyalo yesinza kwogera kubanga negative ki this time sagala kwogera nga musiru kakati nva mu kyalo ntuuka eno mu tawuni ndaba abasiraamu ensaala gye basaalamu batuula wansi obawa Katonda waabwe ekitiibwa neŋŋamba bwe ndifuna famire yafuna abasiraamu kanange ensiraamuke 2 3 enasiraamuke naye ensonga y'okuntwalako omwana wange yali singa oleeta obuzibu ndi musajja mukkiriza abalokole bampita baagala kunkansolinga sijja kumentioninga kyaki zampita naye ngaomusiraamu ngambe eki naye nze diini yange teyakola ki yavaayo kunkansolinga kunsomerako byawandiikibwa kubudaabudibwa ate ng'ensonga yange yali ku mawulire saagala gamba nti neeyitiriza tibandikoze bwe batyo oba bwe batyo okitegeera naye gwe akulira enzikiriza mu nsi yonna gw'osookerwako omuntu asobola okujja mu kyaki wadde yakiwempe omusumba n'abaako kyayogera nga apurikinga omuntu oyo omutima ne gukkakkana oba badde agenda kutta muntu ebirowoozo ne bikyuka era nsaba bannaddiini mu nsonga eno babeere basaale kubanga be bakitaffe mu Katonda be basobola otuliwa w'emyoyo okiraba be basobola otuliwa w'emyoyo nga tutuusibwako obuloki embeera ng'eyo omunnaddiini asobola okufukamiza pulezidenti newankubadde si w'amagye olwa Katonda gwakola ki gwamusabira ne kabaka asobola okufukamira ku lwa Katonda so ye munnaddiini kitaffe mu Katonda oyo ali owa emyoyo gyaffe
yasobola yekka okunaazaako omuntu ennaku nga muwulira ku kyawandiikibwa. So ekiseera ekyo nali seetaaga ssente, nali neetaaga okubudaabudibwa mu Katonda, kuba nali musajja mukkiriza. Agenda nvaako mpolampola ebyo bindya, nentandika n'okutandika okunywa omwenge, ndabe nga mpona, nkifuna ku tulo, kukkuba ne weebaka. Naye essaawa eno kati omwana ow'omwana yagenda obeera maama we mpaka okulaba. So maama wange bwe yaŋŋamba ati omwana tumubatize mu Bakatuliki, namutwala ku St. Paul nga gy'asabira, nsaba ku Friday nga nina omukuliza mu Katonda, ne tugenda ku St. Paul ne tusaba, era bamubatiriza Bugujju. Faaza Pose erinnya sirimanyi bulungi, Sebitoogo eyabatiza muwala wa. Omusaayi gwammwe gukwatagana nti gwamuzaalira ddala naddala ku sayidi eya taata. So ennaku zino muteekwa okuba nga muwulira DNA, amaka gatabanguse, abantu bayombagana, obufumbo busajjuse, lwa nsonga nti abakyala bazadde abaana mu abatali baami baabwe. Ensonga eno esinze kuba y'abakyala, kubanga omukyala yagaba omwana yamanya nti ono omwana wagundi ono wagundi. Naye abakyala basirikidde ebyama, n'abeera n'abaana 8, naye ng'omukaaga amanyi si ba musajja oyo. Omusajja n'alabirira, n'aweerera, ne kivaayo oluvannyuma. Ebyo bireese obutabanguko mu maka. Twagala okukubiriza bassebo ne bannyabo abakyala oleme kubanga kati omwana ogenda mukosa ye nga talina musango. Omwana ogenda omugaba abadde mu banne, omugabe mu myaka 15, omugambe wano si ye wa taatawo, ate agenda okutandika famire. Omwana ogenda kubanga omukosezza mu bwongo. Ate n'okusaba ba taata, bwe bagamba nti omukyala alina abaana 7 naye 5 si babo, bassebo ne bannyabo, wali ludda wanga mukyala wo abaliga okutuuka ku eyo level. N'olwekyo nsonga nkulu nnyo ku sayidi zombi, naye n'okugondera abakyala bassebo bannyabo okubasaba muleme kutabangula maka. Amaka mugenda gatabangula, amaka tube nga tetukyalina mugaso mu maka, abaana bagenda kutema, abazadde bagenda kukyawa abaana baabwe, obutabanguko bugenda kweyongera mu maka, obulamu bugenda kusatuka kubanga abasajja abamu twawulidde eyavudde ku kalina n'agira n'agwa ne yetta ng'alaba kimuyitiriddeko. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, twagala bannaddiini n'abantu bonna okukuuma obwesigwa. Oli bw'oba omukooye omwami ng'owulira omukooye, mugambe omukooye ogenda ozaalira omwami omulala. Naye kati abakyalo baagala kuyimirira wabiri, nti awo omuserubula mwavu talina ssente, kanjagale musooka omugagga, omwana we mukuumire wano mu basserubula. Ku nkomerero tugenda kufuna obuzibu, abaana baffe bagenda kutaataaganyizibwa, n'amaka tetujja kugasigaza. Tukuume obwesigwa. Obuvudde wa? N'abaami bennyini nabo obutategeeragana mu maka. Kati ye oli n'amuleeta n'atamuyamba, ye n'abeerawo nga tannakyalina enjala yino, alaba oli alya bulungi. Kati lwaki oli tayagala oli? Kiva ku mmwe nawe mutusuulirira. Ate naffe abakyala abamu naffe ne tubeera n'empisa mbi, ffenna bwe tutyo. Nga w'omuluka emboozi eyo yaliwo okwo. Omusajja baali bamuyita Jodolo, nga musajja mugagga bulungi nnyo, naye yakulira wano, kitaawe yali wano Mayinda, kyali kiyitibwa Mayinda, musajja nga musuubuzi wa mbuzi. Naye bambi omusajja yaweerera omwana we, Mungu n'amuyamba n'abeera nga musuubuzi. So omusajja oyo yafiira ku leerwe, manya leerwe yamutomera, gaali y'omukka yamutomera, yali musuubuzi wa nte, ali awo Kibuggu, era we bamuziika. Gye byaggweera mu myaka nga gigi yali asempedde mu 45 awo. Maama we bwe yafa n'aleka ng'alagidde muto we nti Jodolo bamuzzeeyo e Najjembe, omwana oyo Siwa Juma. Kati embeera eyo bambi eruma, si nnungi.
kituufu gavumenti nga bwereese amagezi ndagamusaayi ekozi kyamaanyi lwakuba nti sente ze zikyali waggulu. Ekendeezeeko tuli mu myaka emitonotono nga 2 mu maaso, abazadde bajja kubeera nga bali ku cream omwerera, taliiko maleeto, taliiko maleeto. Kyenandibadde njogera naye nga mu biseera bino ene waffe mu kyalo tekinaba kubaawo nnyo. Bubaka ki bw'olina eri abakyala abakola ebintu obubaka obubeera ng'obwo mu butuufu nandibadde mbagamba tibeddeko, naye oluusi wabaawo obuzibu. Jo nabadde mpeesa omukyala omu muyambako nga nva ku poliisi nkomawo, naŋŋamba tolaba embeera oluusi yetuleetera buli mwaka n'obeera n'omwana ne kitaawe. Abasajja bennyini oluusi baleetera embeera abakyala ne bagira ki ne bagomoka ne bafuna abasajja abalala. Naye ate waliwo n'obutonde bw'omuntu nga mugagga mulungi nnyo, naye olw'okuba nti era kambwogereko toba butonde, ate waliwo n'abalala abajja mu maka olw'okuba nti oli ali mu mbeera nnungi kandi agenda agire ki, naye nga omusaayi muli mu butonde si kwe kwagala kwe, amuliko nga mukyala we, yes, naye nga muli munda mwewuunya. Lwaki omuntu omutegeevu atambuza ebigere bye omulaba nga ali n'omulema bwageze eki? Kakati embeera eyo munnange ekizibu kye tulina kye twafuna mu mbeera y'omukyala n'omwami nti twefunira eyo, tewakyali byakusengeka kuva nga bwe kyali nti senga ani ebyo mu mbeera eyo. Kugamba abakyala bano bagweddemu embuulira, tebakyalina mbuulirira. Omuntu atabaamu nakubuulirirwa, ebyo bye biteekeddwa okubeerawo. Nze nsaba nti abakyala baddeyo bakole omulimu gwabwe, babuulirire abaana. Ekyo ekikolwa ky'okuzaala omwana awalala ate nze ne mukuza, kikola kya butemu ddala, era bwe kinaagenda mu maaso n'abaana abaliwo kati, abaana abaliwo kijja kuyisa bubi nnyo enkulaakulana y'eggwanga n'ay'abantu yennyini. Kubanga otya omwana si wange, nyinza okuba omwana si wange, embeera eyo. Ate ng'omukyala oyo oyinza okumanyako nti ayagala gundi, n'ogamba ekyo kakiteeka awo. Obuzibu bw'endaba buva abaana baffe abawala baagadde nnyo siringi. Kati bwe njazaala mu meeyo nga ndaba meeya gwe nnina munaku, ominisita okyayi alinawo ka, ate minisita okyayi atweyagalako naye. Lwaki simugamba nti omwana wo, naye nga nze nkimanyi omwana waani, meeyo n'omugamba nti omwana si omwana wo, ng'ate omwana wooli lwa nsonga kubanga oli yaba asinza ki ssente. Abaana abawala ssebo wange baagadde nnyo okufuna, teri kiterekirese mutawana gwonna kunse, naye kiba kya butemu nnyo ffe twafumbirirwa emyaka egyaffe si gye egy'abaana kati abaliwo, kubanga ffe twakuze. Gwe omukazi bakugamba toyenderanga mu maka g'abalo, kiba kya butemu nnyo. Tosobola kuva wano mukyayi ali wali nange ono meeya ali wano noga nti omwana wo kyayi ono amukuze, okwo si kufa. Ate awo waliwo obulamu awo. Nze kubanga kye ndowooza nti abaana bano baagadde nnyo okufuna, abaana baffe baagadde nnyo ebyenfuna.